kati muhangi olaba sibajja okwota kyakola nabo kumanga muwana. King Saha akubye empawa mu nsonga za Muhangi ne Bebe Cool. Ate nga munnange Spice Dana munnange oluyimba kagobako wuuno ali mu kufumba video esaide eno. Munnange wulira ate byakakasizza esaide eno mwana muwala munnange ate Spice Diana. Era nga sigenda kubeera nga ndwawo ngenda kubeera nga ntandika ne King Saha side eno ku katambi akabadde kagetinga viral wali ku mukutu ogwa TikTok era nga bulijjo nti ebitrading ate mbijjayo ne mbikuleetera n'obiraba wano ku Jamina TV munnange eside eno. Era nga King Saha wali akubye munnange tooki oba akubye empawa eside eno ku nsonga za Muhangi n'omukulu munnange omuyimbi Bebe Cool. Jjukira nti no gye buvuddeko munnange wali omukulu Bebe Cool yakuba Alex Muhangi mu kooti munnange ng'amulanga ku nsonga ya copyright munnange side eno. King Saha abiyingiddemu ate munnange side eno kakasiza wali n'agamba bannange nze tosobola kunsibira ensonga ezo biki munnange ekibadde nno mu katambi nga mwana mulenzi munnange King Saha nga byakakasa eside eno. Ho bannange sigenda kubeera nga nkulwisaawo kansooke mbikuwe naawe munnange osooke okyewulireko eside eno bwe kiti. Muhangi olaba sibajja okwota kyakola nabo kumanga muwana. Nze yakola byeyakola byonna n'abuuza antate ku ttaka. Mami yagamba nawe omanyi wa bizungu namusimaka nga Muhangi soko mpulirize no kunda bankulinge Muhangi wali ogamba nkulinge obiraba oyo talina mukwano, oyo omusajja talina mukwano gwe. Nzanja buti zondompalompa ebyo nzondompa emikisiro n'okunoonya okunoonya ez'okunsanga n'obagazaze enwa mu nsonga era sibaba Muhangi musiba twakugamba oyo talina kyatugamba katatanze kulwana na banne. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde ku mwana mulenzi munnange King Saha engeri gy'abadde ayogeramu munnange ate esayidi eyo. Era nga ku sayidi emu ndabyeko ko wali video agitadde yankufa era osobola ogikyeekingako ate update etambula ku mwana mulenzi ate King Saha esayidi eyo. Era nga ku sayidi emu ne Spice Dana wuno naye nno avuddeyo munnange wali era ng'ali mu kuseetinga. Jjukira nti no oluyimba tannaluta kagobako tannaluta naye nga munnange wali atukakasizza n'atugamba nti nno oluyimba luli ku coming soon naye nga video nayo abadde ali mu gisettinga munnange ate esayidi eno era nga bwolaba munnange ate ekigenda mu maaso mu katambi ako. Onsinze kagobako omulungi mazima tunulako eno bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula ku mwana muwala munnange ate omuyimbi Spice Diana esayidi eyo. Era nga bwe nti munnange ate bwe nkoze ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo ekikolere ddala. Ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate mu maaso eyo ne gulire eddala katono nnyo bwe kiti.